Equity Bank waleri ewandegeya mu kibuga Kampala bwetyo bwesebengeyeza oluvannyuma lw'omuliro kubanga ate gukwata ekiviiriddeko omuliro guno okutandika mpaawo yakitegedde mukadde kano kennyini naye nga gwo gukutte ku kizimbe ekiriko Equity Bank. Kupijje kwoli omulungi kansubire nti oli bulungi wonna wosinzidde okubanga ate otumbudde nkwanirizaako n'ennyongera okwebaza gy'otuusaako engalo eyo gy'osinzidde natera okubanga weekuumiddeko. Akaita waneno nengena wali mwansi nekilo kyasi gubira ku masanyalaze oba Kibinyo nnyene ddala ye omwogezi wa poliisi mu ggwanga lya Uganda omukramanyiddwa nga Lusoke Kituma avuddeyo bw'atyo n'ategeeza nti abantu abava mu bitundu okuli Buganda, Acholi, Lango, Busoga, Mbale wamu ne Kasese tebasobola kufuna bifo bya nkizo mu Uganda Police Force olw'ensonga nti emisomo gyabwe mitono ddala. Omukulira Kaguta Museveni alangiridde n'ategeeza eggwanga lya Kenya nga bw'akooye entabwe eva ku nkaayana ya Indian Ocean. Ono yategeezezza dda nga bw'ali nannyini Indian Ocean. Weewaawo Uganda eri emu ku nsi za Africa 16 eziri landlocked ng'eno terina yadde access entono bwet ku ocean yonna oba si yonna naye nga ye omukulu ategeeza nti Indian Ocean yeye. Weewaawo yavudde n'agenda maaso okubanga ategeeza abakulembeze mu ggwanga erya Kenya nti amaze emyaka egiwerako ddala 30 ng'agezaako okubeera mu nteeseganya n'abakulembeze b'eggwanga lya Kenya ab'enjawulo okusobola okubanga afuna access oba omwagaanya butya bw'akozesa Indian Ocean naye kati awulira abikooye olw'ensonga nti Kenya buli kadde ebeera ekyusa abakulembeze ate ekitali mu ggwanga lya Uganda. So ne ku ensonga eyo agenze maaso okubanga asaba wabeewo endagaano ekolebwa nga n'omukulembeze aliko bw'aba avuddeko omujja najja tewabaawo kutataaganyizibwa ate kwewuuba kukola ndagaano ndala kusobola kukozesa Indian Ocean. Naye nga ye omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba yagenze dda mu maaso okubanga ate atiisatiisa abana Kenya era n'abategeeza nti singa afuna oda okuva eri kitaawe oba eri famire ye asobola okuzikiza Kenya mu ssaawa 8 zokka ne wabanga tewakyali wadde n'omu eyennyenya. Bino webijjidde nga bo ba political activist abaali bakwatibwa mu ggwanga lya Uganda ne basibibwa ebbanga eriwerako ddala oluvannyuma ne bateebwa okudda ewaabwe bagenze maaso okubanga ate bannyonnyola bye bayiseemu. Bano bagenze maaso okubanga ate bategeeza nga we baasibibwa mu kifo ekyekusifu ekyalimu bannayuganda ababuzibwawo enkya n'eggulo abayitirivu ddala era nga bano bayita mu kusoomoozebwa wamu n'okutulugunyizibwa okw'ekitalo ddala era nga bakuumibwa ab'amagye b'eggwanga lya Uganda. Omuyimbi Nakinko mu ggwanga lya Uganda yakuyimbira akayimba ka System Volongoto era nga kaali kavumirira engeri gavumenti gy'ekwasaganyaamu emirimu gyayo mu ggwanga lya Uganda. Edrisa Musuza avudde bw'atyo n'agenda maaso okubanga atakuba ebituli mu nkola y'ababaka ba Parliament okuva mu kibiina kya National Unity Platform. Ono ategeezezza nti bwe baba bakola nnyo agamba bagende maaso okubanga ate balaga bannayuganda biki bye bakoledde constituency zaabwe ez'enjawulo olwo nno balyoke banenye gavumenti eri mu buyinza. Ng'asinziira ku bimu ku bigambo ebiva mu muyimbi w'eggwanga Edrisa Musuza omukulu amanyiddwa nga General Megadi ng'ono naye muyimbi wadde nga yawummula era ng'awangalira mitala w'amayanja mu United States of America avuddeyo bw'atyo n'ategeeza nga waaswazibwa omukulu amanyiddwa nga Edrisa Musuza. Mu bigambo bye awandiise n'agamba nti omuyimbi yali atuwa essuubi kati muwumba tuutu oswaza ekiwalaata musajja sirikako bw'atyo bw'ategeezezza. Jjukira nti bombi babiwalaata so mu ngeri emu oba endala agamba nti Musuuza abaswaza.
Weewaawo nga Edrisa Musuza kyabuuza babaka ba NUP kye bakoledde constituencies zaabwe ye owa NRM ng'ono ate amyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayibwa abayitiddeko gy'akiikirira bavuddeyo balujja olw'embeera y'oluguudo. Ekkubo lya Deputy Speaker Thomas Tayibwa lifaanaganako bwe liti emyaka 40. Oh my goodness. Mazima ddala Uganda kye bagikoledde. Deputy Speaker Thomas Tayibwa ayita mu luno oluguudo. Oh my God. Tuli mukolekera busheeyo. Ate nga y'omukramanyiddwa nga Bebekol agenza maaso kubanga ate yeetendereza nga butya bwe yawaliriza omukramanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine okuyingira ebyobufuzi. Ono agamba nti oluvannyuma lw'okuyimba obuyimba bw'ebyobufuzi obusuusuuta gavumenti eri mu buyinza gattako kubanga ate ayiwayo omubiri ku sayidi ya NRM. Kino kyasikiriza omukramanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu okukola bukubirire naye okuyingira ebyobufuzi by'eggwanga lya Uganda, hence inspiring him. Takomyawo mukulu Bebekol agenze maaso kubanga ate ategeeza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne bakulembera bwe batamanyi na slogan ya protest vote kubatambulira kikyetegeeza. Ono asiiza ekifaananyi n'ategeeza nti ku Parliament eriko essaawa eno aba NUP balinayo ababaka 57 so nga ate kaadi baagabye z'ababaka 297 so nga ate yo NRM erina beewadde ebifo oba kaadi abawerako ddala 5 ate nga n'abasinga ku bo bayiseewo nga bali unopposed. Kwabo 10 balambirira bali unopposed. Kakati yeebuuza lwaki ne NUP teyafunye abantu abenkanyankanya omuwendo gwe gumu ne NRM ne basobola okuvuganya obulungi ebifo ebimu ne birekanga bikalu tebataddeyo bantu. Ekyo kitegeeza nti tebalina bantu bamala basobola kubanga ate bavuganya takitegeera. So ombeera efaanako bwetyo n'asigala nga yeewuunaganya n'agamba ddala kwedi bano bamanyi protest vote kyekitegeeza oba nedda. Ate nga ye omukramanyiddwa nga Honorable Muhammad Nsereko avudde bw'atyo n'ategeeza bannayuganda nti keetonye kagwake kabaagale kabagaane omukulu atwala akakiiko k'ebyokulonda byabakama bw'anaatuuka okulangirira omuwanguzi ku ntebe ewa pulezidenti mu mwaka gwa 2026 teri mulala yenna gwagenda kulangira okuggyako omukulu Yoweri Kaguta Museveni. So nga ate omukulu y'omu ono agendeddera maaso n'ategeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agezezzaako ekisoboka mu byobufuzi naye okubeera ow'amazima ye talina byamagero byalaba Robert Kyagulanyi Ssentamu byateeka ku mmeeza. Ebyo byo nga bikyali awo okuzzaako emabega katono ddala Uganda Cranes yalina match wakati waayo ne ttiimu ya France. Weewaawo yagenda maaso okubanga ate ebakuba goal 1-0. Bannayuganda ab'enjawulo naddala bannankyukakyuka mu kisaawe baaliwo ddala era nga bano ekisaawe baakibutikira ne Bobby. Abaana oluyimba lw'eggwanga baluyimbye. Oluyimba lw'eggwanga abaana baluyimbye. Abaana oluyimba baluyimbye.
Minisita omubezi owa Kampala Joseph Christopher Kabuye Kyofa Togabye ng'ono nno ayagala kifo kya Nakaseke Central alabiddwako ng'awaata amatooke era bw'atyo n'ategeeza nga bw'abadde yejjukanya ebyakolebwanga mu buto. Weewaawo bo bannayuganda bategeezezza nti yeetega akalulu ate nga n'omukulu amanyiddwa nga Chairman Nyanzi gy'ayitidde alabiddwako ng'agoya akawunga ka mwogo wamu n'okukaluzaako. Olwo nno abaana ne balyoka bagamba nti akalulu kagenda kubakutula. Embeera eri mu katambi kano twagirabyeko dda mu vidiyo yaffe eyasoose wabula nga ku mulundi guno ngikomezaawo oluvannyuma lw'abantu abatawagira nkyukakyuka okuvaayo ne beemulugunya era ne bongera okupiininga pulezidenti w'ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagamba nga bwali omukodo oluvannyuma lw'okutegeeza omulwadde nti talina kyasobola kumuwa mukadde kano okuggyako okumuwa bendera ya Uganda. Bangi bamutenze obukopi so nga taba NUP bavuddeyo okumuwolereza ne bategeeza nti mu kaseera kano presidential candidate yenna takkirizibwa kubaako kyagaba kakubeere okubaako kyalya mu biseera ebya campaign. So nga atera mukadde ke kamu yasinkanye abayizi era bw'atyo n'abaako ebigambo by'enkizo byebasibiridde we yabadde awenja akalulu mu bitundu by'e Mitoma wamu ne Bushenyi. Testing microphone, 1, 2, testing microphone. Okay, now listen to me. To you, the young boys and the young girls, I know that you are not voters, but now that I have the opportunity to look in your eyes, I want to tell you this. This that we are involved in is not just a presidential election. We are using every opportunity to plant a seed of patriotism in your mind. To plant a seed of nationalism in your mind. I want you to remember that it was a Thursday. In future, I want you to remember that it was a Thursday when we met and I told you this. This country belongs to you. The future belongs to you. Take time to understand the past of your country and the future. Take time to understand. You will realize that we have been ruled by one person for 40 years. You will realize that everything rises and falls on leadership. Take it upon yourself to love your country. When you look at yourself, don't look at yourself like a Munyankole, like a Muchiga, like a Muganda, like a Muteso. No, look at yourself as a Ugandan. We are doing this, we are laying a foundation for you so that when you grow up to our age and beyond, you can do what we do, but you do it in a free country, in a liberated country, in a country where people don't get arrested for thinking the way they think. So pass this message to your friends. Be a leader even from a young age. You are not too young to understand the future of your country. You are not too young to take part in the freedom searching of your country. I'm telling you this because when I was young, Fire Rutaya came to our school and he told us things. Those words that he told us, I was a young boy, that was 1989. I was in P2. But the things that he told me, they stuck in my mind. I want the things that I'm telling you to stick in your mind. I want you to know that whether you're a girl or a boy, you can be the Bobby Wine of your class. You can be the Bobby Wine of your friend group. You can be the Bobby Wine of your school. Okay? So go back and tell your parents that what we are doing is not only looking for votes, but we are trying to awaken a generation, a young generation, your generation. Uganda belongs to you, the future belongs to you, but believe in unity, believe in Uganda, love your country, be a leader. Take time to understand the politics of your country. It is not a crime, okay? And it is not wrong for you to know what is going on in your country.
And one important thing, remember that one person has been ruling over us for 40 years. It can change. That is the mission that we are on. I'll see you guys again when I'm already president and I'll visit your school. Thank you very much and God bless you. People, Thank you. My name is Nicholas Kumweske, and currently, you can imagine, I was a senior 6 vacancy, but now I dropped out. You can imagine the current Uganda. So I'm here. I do the frying of chapati. You can imagine that situation. Whenever, where you go, they are no longer, if they are giving you the job, then if they are giving you the job, then the job must not be try to play. I'm not speaking maybe to evoke I'm not speaking just to evoke an enthusiastic applause from the audience, but I know what I'm talking about. I may seem younger, but friends, I'm mentally old. You can see people are being brutally arrested. We had those guys, the Alex Waiswa, they are innocently being arrested. This woman, Lutaya Jovia, she's in prison. Just imagine, for 4 years she has been in prison. Now again they were arrested. Which kind of government is that? Which kind of government is that? I know these are the things President Museveni doesn't want to hear. But as we stand together as this country, we know we can change this country. We can change this country. Now just imagine, in some places we have farmers, but when it comes to their price, the price is very low. The price is very low. Uganda is rotting. Thank you. And yeah, welcome. Student wabasajja bala batamu. Student ayabise. Student Akaluko kongeredde ddala okubanga ate katabukebula ebbanga ttono nnyo okubanga ateeka kubibwa. Wano bakulengeza abakyala abalina interest mu kifo ky'omubaka omukyala owa district ey'Emityana, era nga kuno kwe kuli n'omukyala atwala Mityana mukadde kano kennyini amanyiddwa nga Joyce Baagala. Saidi eno bakulengeza omukyala amanyiddwa nga Nabosa Mukisa, ate saidi eno ne bakulengeza Baagala bwe yabadde nga ali saidi zawa zeeyo mu kuwenja akalulu. Weewaawo ebyo byonga obitadde ku mabbali, Baagala agamba nti akyali mu NUP wadde nga kaadi teyakola ki teyamuweebwa. Omukyala amanyiddwa nga Fitha Queen ye yategeezezza nti ali mabega we no matter what, era n'amutegeeza nti bw'amala okuwangula akalulu teyeerabira ekibiina kye addeyo aweerereze mu kibiina kye wadde nga mukadde kano azzenga independent. Weewaawo omukyala ono agenze mu maaso kubanga ate ategeeza nti abaagala enkyukakyuka si ba NUP bokka, n'abalala abatali mu NUP nabo enkyukakyuka bagyeetaagako kopi. Mugamba nti abantu abatali mu NUP bosiba nkyukakyuka. Enkyukakyuka ebaddewo ebbanga ddene, ekyenjawulo nze kyendiko newankubadde nga tebampadde kaadi, nkyawagirira ddala NUP n'enkyukakyuka. Naye ku mulundi guno bwe nalaba nga waliwo amankwetu, nga ndaba waliwo akakodyo ak'okutuwangula nga bayisizzaawo omuntu, ne ŋŋamba nti sijja kusirika. Kankomewo eri mwe bannamityana mwe mugenda okunnamula. Weewaawo era nkakasa okujja kwammwe nga muli bangi wano mujja kunnamula bulungi.
nkakasa nti okujja wammwe wano omubungi mugenda kunnamula n'obwenkanya. Nkakasa nti okujja kwammwe mu bungi mugenda kunnamula mu ngeri ewa ekitiibwa abakulembeze ab'ensa. Manyi era kikakasa nti abantu bangi bajja kujja mu kitundu kyammwe banoonyeemu obululu. Abantu abo bonna mubawulirize, naye muwulirize asinga message ennungi. Naddala muwulirize alina message nga yankyukakyuka. Message y'enkyukakyuka tekoma lukomi kugamba nti Museveni aveewo. Message y'enkyukakyuka erina n'okulowooza bw'avaawo tukole tutya. Baagala Joyce Ntwatwa alina amaanyi n'obuvumu okubatwala mu Uganda empya nga tuli ne President Kyagulanyi. N'olwekyo kino kye mbasaba nga tumaliriza olw'obudde. Mbasaba ku kya President tuyimiridde wamu ne Kyagulanyi Robert Center mu muzzukulu wa Kayiira Kyana Kyambogo. People power, our power. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, sijja kusukkawo olw'essaawa. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Ssebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omubaka amanyiddwa nga Medad Lubega Sseggona ebintu byongedde okumutabukako wakati mu kuwenja akalulu mu disitulikiti ey'e Busiro. Ono bwe yabadde akawenja yasaliddwako abawagizi ba NUP era abaagala omukulu amanyiddwa nga Mathias Walukaga, so ng'ate era wakati mu kwogera bagenze mu maaso okubanga bamulaga nti byayogera tebabyetaaga mu bukambwe obw'ekitalo ddala. Bw'atyo n'abategeeza nti bw'obanga byayogera tebabyagala bamuviire ekibajje mu mbeera ne bongera ddala okubanga ate bamusenza luti okukkakkana nga bamulemeseza okugenda mu maaso ne speech ye. Weewaawo mu lutalo luno Walukaga yakubiddwa mu mbuga z'amateeka, twakitegedde nsonga ya bitabo. Omukulu agamba nti ebitabo bya Walukaga tebiwera, so ng'ate Walukaga yaddukidde Waludi Meya Erias Lukwago okubanga amuyambako mu nsonga y'okuwangula omusango guno ogwamuwawabiddwa oba ogwamuloopeddwako. Kyokka ng'ate omukulu amanyiddwa nga Honorable Alan Sewanyana nfanfe wa Erias Lukwago ate era amuwenjeza akalulu, ate nga ye omukulu Mathias Walukaga twamulabye anoonyeza omukulu amanyiddwa nga balimu ezo akalulu era nabo bali bati kaakati bino byongerera ddala okubanga bikonfuzinga. Ono ali ne balimu ezo atayagalwa Lord Mayor mu kaseera kano, ate ewa Lord Mayor ono gye yaddukidde yaba amuwolereza okubanga ate awangula Sseggona bye yamuwawaabidde. Kansubire nti otegedde gereko nga tekutuusako Sseggona katono ddala ate tubere nga tweyongerayo. Mwagala tuwuliriza muleka abange okuwuliriza. Twagala Walukaga! Oyinza okugamba Sseggona! Sseggona ali wano naye
Omuntu bwajjawo okolera nakunkumukawo ebinusu bya mitwalo 2 ezo ze zikugaggawaza ne zirisa abewuwo nenkera nakubuuza ng'akutte mu lusawo kubanga yakuwadde emitwalo 2. Abooluganda, sente z'okugaggawaza ziri mu mutwe gwo, mu mikono gyo n'ekifuba kyo. Wabula abakulembeze kye tukola tubeera tooki emunyeenyeso eyinza okukulengeza nti tunula wano we wali sente zo. Kizibikira emiwaatwa egitwala sente zo. Kyova olaba nze nnyumirwa nnyo ebibiina by'abakyala. Ebibiina by'abakyala omukyala bw'omuwa emitwalo 5 nga kapito wayitawo emyezi 6 aba alina emitwalo 3 egya kapito. Omwami ffe bw'omuwa kapito emitwalo 5 oluvannyuma lw'emyezi 6 baba bamubanja akakati. Naye nga kisoboka zibikira emiwaatwa egitwala sente zo. Weerumye teri agaggawala nga teyeerumizza bassebo ne banyabo. Okugeza okuva ku makya sinnalya nafudde. Bwe mba nina kyenduubirira sisobola kugamba nti nja kulya kimu okumala emyezi 6. Gwasinga okunywa omwenge, ow'ekitiibwa nga gwasinga okukwata abakazi, ow'ekitiibwa nga gwasinga okukola sex. That is total nonsense. Njagala okwogera ku kitiibwa kya Walukaga Sam Mathias. Aina kadi eya nuupu. Omanyi mu bantu mumanye temanyi tutwetegerera. Temanyi tulina ebintu byetwagala. Temanyi tulina abantu abaffe. Nga baffe. Walukaga wange. Walukaga wa kitiibwa. Nga kitiibwa kye kyapoitingibwa the king from king. The mouth of king. Omanyi kitegeeza? Okimanyi kitegeeza? Bw'asudde ow'ekitiibwa amulese eri atutte omudongo, ow'ekitiibwa amulese mukwano. Ekitiibwa kya Walukaga tekyenkanika. Tekibaluwabaluwa. Tekirina muwendo gwe kizitowa. Kubanga munene okusinga olusozi. Ekitiibwa kya Walukaga kyamuweebwa the king of Buganda. Mukamwa ka king. Nga muyise linnya lye. Era namwesimira. Bwe tubalabalaba bitiibwa ekitiibwa kya Walukaga kizitowa ttani. Ettani and ttani. Segwata sana kukyetikado kisitula bwati mu ngalo ze. Nowe kimuteka ku mutwe agawa ati. Ate ng'ekiri mu NRM kyo kissa kineguka yesa kalulu bakozesa maanyi mayitirivu kubanga ate bakanoonya wano oba togonda kiwato oba tomanyi kuzina mukwano mu NRM ojja kubanga ate tokola ki tomalaako jjukira ekisookera ddala abantu ababazze mu campaigns zaabwe okubasesa oba okubasanyusa kakubeera okubajjamu vibe kizibu ddala olina kubeera ng'ate oli w'amaanyi nnyo n'okusinga wate nga n'abamaanyi nabo twabalabyeko nga bikoze ki biganye ye mukuru amanyiddwa nga Ronald Mayinja yayimbako ennyimba ez'enkyukakyuka eziwera ddala abantu baganye ayimbako nti bagitunze mu bibajjo bajjo zonna ezo yavudde n'agenda maaso okuba nga ate ayongera okakasa eggwanga nti okusinziira ku kyalaba obuwagizi muzeeyi bw'alina agenda kuwangula akalulu kano n'ebitundutundu 9+ 98 abasigaddewo Bobi Wine n'ekibinja kye bakufunako ate obutundu 2 obunaaba busigaddeyo. Agenda kuwangula ebitundu 98. Ani agenda okuwangula? Museveni Kaguta agenda kwongera ebitundu 98 bamuvuganya bagenda kugawana 2%. Mayinja kyo kijjeewa. Tunulira mission gye bakoze mu myaka 5. Tusembera wano. Musembedde. Buli abantu ne bakutuma. Ne bakuwa emyaka 5. Baba kusuubira mu strategy ezigenda okujjako government. N'ogamba nti giri emyaka 5 saamujjako na kino kyemupadde tugenda kukola bwetuti. Libo bagamba nti Tanzania waliyo emmeri. Wano waliwo kino ne bagamba nti kale kati emmeri ezzeeyo. Baba kulindamu ebipya mu gine 5 gy'omaze. Twaleese ekipya. Ati uleva kukusaaga. Ate protestive vote. Ebipya protestive vote Mayinja. Ekijja si muntu. Protestive vote etya ate wakanoolya. Amen.
Wetwogeresa weno banji bachikidde omukramanyidwa nga Honorable Alan Sewanya n'ensingo so nga tenabo abadde bamulinamu ensa batandise okumwekokola oluvannyuma lw'okusekerera embeera y'omukramanyidwa nga Honorable Balimwezo. Omukulu oyo Balimwezo tukimanyi bulungi abasinga obungi nti he got amputated oluvannyuma lw'okutemebwako okugulu oluvannyuma lw'okufuna ate akabenje era ng'essaawa eno akozesa okugulu okwa plastic okutali kugulu kuli nakyo. Kati nno ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Alan Sewanya na wakati mu kuwenja akalulu yakosezza ebigambo ebisongovu ebyakosezza abangi oluvannyuma lw'okutegeeza nti oyo tajja kusobola mbeera ya kibuga kubanga yadduka ate byakubuuka myala. Museveni yeetaaga abantu ba Kibuli mu kibuga so tebyetaaga bantu balinga ye abatasobola na kudduka mu bufunze abaliko obulemu beetaaga kubeera eri mu bugaali bw'abalema. Ebigambo ebyo byalumye bangi era nga byakosezza bangi n'okutuusa kati bikyabali ku mitima. Oli kwenyogerako munnakibiina munnange KNUP naye nga batasobola ebizibu bye tuyiseemu ne Lukwago ku State Hall nga ndi kansala, ebizibu bye tuyiseemu ne Lukwago nga ndi mbaka wa paalamenti, manyi bulungi okusoomooza okuli mu kibuga. Muzeeyi Kawalaata aswamye ayawo ku geti ya State Hall alengera muleeta atasobola kudduka misinde naye agambe ekibuga alhamdulillah nkitutte. Kuba bino byagguluba tudduse emyala ne tugibuuka ne Lukwago nga alwaniremu abantu b'ekibuga. Kakati anadduka atya? Kuba bino bya misinde n'otira ekinaavaamu ng'agwa wansi ng'ekibuga bakitwala. Tuwulira bulumi ffe mulagala ku Lukwago ebintu ebitategeerekeka. Omusajja atali anguzi, omusajja ateekwekerera, omusajja atalina nkwe, omusajja asoze mu Kawalaata mu kibuga wano emyaka 20 n'amutunulira bece ne Museveni n'amutunulira bece, Lukwago n'agamba osaaga. Bagamba Museveni yagamba nti ekifo ky'obwa Lord Mayor yakiwamu omunnyo n'amazzi yasigaza bijegere. Kati akyagaza ki? Lwaki ayite eno mu opposition asobole okukitwala ekibuga kubanga gyayise? Twabali mu paalamenti tumanyi empisa y'omusajja oyo gwe baagala okuba kakaatikako ab'ekibuga. Abatunze omwala bali ku sayidi eyo era bwe bamutembeeta kubanga bamanyi bwe banaamuleeta baavu n'abagagga mwembi abalwaniridde. Tubadde wano mu kibuga nga tuguluba n'entalo z'omu kibuga nga bannaffe abamu bwe tubeera mu kibuga nga b'opposition nga bo bawagira ebintu ebikyamu olw'okuba balowooza Lukwago tategeera. Naye mwafuna omukisa, twafuna omukisa okufuna Lord Mayor ategeera. Era babadde balowooza nti Kampala yeetaaga inginiya. Awo baali nga tebategeera bulungi. Kampala alimu abasuubuzi beetaaga inginiya. Kyegamba okulwanirira emisolo n'okugitegeera kyetaagisa inginiya. Kampala alimu ebintu bingi. Owa bodaboda weetaaga inginiya. Bw'abeera bakugoba weetaaga inginiya. Ani gwe basiriwaza atasoma? Twaba bakiikirira mu Kampala tutegeera. Era osanga omubaka wa paalamenti ayogera ebitategeera mugobe. Kuba kakati gwali wano ow'ebiroola ebiri awo bananyi ekisaawe kino bannabyamizannyo ate inginiya omwetaaza ki? Wetaaga muntu ategeera amateeka g'ettaka okulwanya ekisaawe kino. Wetaaga ategeera amateeka g'ebyentambula okulwanya entambula. Weetaaga omuntu ategeera amateeka g'ebyemisolo okulwanira emisolo emikkakamu mu Kampala. Kampala erina dipatimenti y'abayinginiya weeri wali. Kyayagala tugamba mbuna okusasula emisala gy'abantu abakolera KCCA n'abasomesa abasawo malwaliro byetaaga inginiya tamanyi byakubala.
Kyannaku nnyo nti yakosezza abantu bangi n'ebigambo byebyo kubanga abali mu kategori oba mu kaliba ey'abalimu ezo be bangi, so mu mbeera efaanako bw'etyo bawulira nga ababa basosoddwa abasindikiddwa eri so ng'ate nabo babeera ne families zaabwe era abantu baabwe bwe bawulira ekintu bwe kityo still bawulira bali affected. Naye nga nkakasa kati ayinza okuba nga yejjusa ebigambo byayogedde n'okwagala okubizzaayo naye ng'ate tekikyasoboka. Anyways, ye omukulu amanyiddwa nga Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform David Louis Lubongoya yavudde n'agenda maaso okubanga ate naye akalulu akawenja bubi nnyo ku ground era nga yatusseeko ku mirimu gy'abannakibuga egy'enjawulo. Ono nno yabanyumirizza ne ku mboozi butya bwe yayingira ekibuga n'abategeeza nti teyazaalibwa nga mwana to planned kid ng'abangi bayinza okuba nga ate balowooza era nga yabawadde ku kaboozi ka butya bwe yajja mu kibuga ate butya bwe yakifuluma. Ekibuga saakiyingira mu Lakishale, ekibuga nakiyingira ng'abasinga bwe mwakiyingira, najjira ku kimotoka ky'amatooke. Teri asobola kukkiriza bw'andaba omuntu ayinza okulowooza n'awulira ate simanyi yagenda zi Harvard ayinza okulowooza nayingira ekibuga nga ndi wakabi. Sebo nange nayingira ng'abasinga bwe mwakiyingira. Omulundi ogwasooka nzijukira bulungi nnyo nayingira ekibuga nga ndi ku kimotoka ekyo ne kintuusa mu site. Era mu site waliwo be nali nzize kugoba nga ngezaako okukyusa obulamu era ng'abasinga bwe mwayingira ekibuga. People power. Bwe nayingira, of course, challenges zaali nyingi era nzijukira bulungi abali wano mulowooza tubunange twakulira mu Lakishale. Kaakati nze golaba bwe nali nzirayo nali sina na transport addayo. Waliwo akasimu k'omuntu ke nali neewoze era wa baasi yakakwata kubanga bwe nali nzirayo naddirayo ku baasi. Akasimu nengateekayo komenti ng'ogambe Lubongoya juu wa baasi n'akasigaza enkya neenoonya ssente era nazo nandizeewala bwewozi nengenda nezya akasimu k'omuntu nenkazaayo. Kaakati eyo ye struggle gye nayingirira mu site. Ogwo gwe mulundi gwange ogwali gusooka okujja mu kibuga Kampala. Naye mu myaka 2 mu Kampala mukimanyi bulungi nnyo nti opportunities zibaddengawo ne challenges nga weziri, ebyokusomooza nga bingi n'emikisa nga wegiri. N'olwekyo ntegeera nnyo obulamu bw'omuntu owa bulijjo. Ntegeera nnyo kitegeeza ki omuntu okukagoba n'atafuna. Nkitegeera bulungi nnyo okutandikira omwaka kuyala n'ofata omulala ng'oli yala. Ntegeera bulungi nnyo omuntu okusula nga tolidde oba n'obeera mu takisi n'ogamba bananywa ki? Bananywa obuugi. Tebukiba olugero lwo temulumanyi. Olw'omusajja yali atambula ng'asirikiridde mu takisi ng'ali awo nga tamanyi kyakkola n'agamba bananywa obuugi. Embeera eyo tukitegeera bulungi nnyo. Ze basewo ne banyabo tuli wano olunaku olwaleero kubanga twagala kukolera bannakampala. Twagala kubakiikirira. Twagala tubeere eddoboozi ly'abantu aba bulijjo. Twagala ekibuga ekikolera omugagga naye nga kikolera n'omwavu. Twagala ekibuga nga buli muntu alina omukisa. Twagala ekibuga nga osobola kukiyingira ng'oli yala n'ofuluma ng'olina akaveera akawungeezi. Twagala ekibuga nga tebabagobaganya abantu ba bulijjo. Twagala bwe bali ku kaadi emu omukulu amanyiddwa nga Ibrahim it's Abraham yes Luzi yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ye ayongera okukalambira ku nsonga ye nti si wakuyita mu bantu ng'anoonya kalulu si wakuba campaign. Agamba nti tagenda kutataaganya bantu ku mirimu gyabwe olw'ensonga nti abantu bakyawenja 100 era n'ategeeza nti ye akalulu ajja kanoonyeza ku mikutu migatta bantu. Naye nga omukyala amanyiddwa nga Honorable Betty Namboze Bakireke ebigambo ebiva mu Honorable Luzi yagenze maaso okubanga ate naye abikubamu ebituli n'agamba nti singa abadde mulambulukufu era nga wa kigambo kye teyandinyiize n'ava mu bantu b'Emityana olw'okuba nti yabateekamu ssente ze yabawanga ate bwe batyo ne batamuwa kalulu. So obusungu n'abujja Emityana n'abuzaawa e Kampala era yategeezezza bannayuganda naddala bannakampala okubeera beegendereza ennyo obutatwalibwa bigambo biva mu mukulu oyo.
Okusinzira ku bigambo by'omukramanyiddwa nga Noah Mutwengo naye munnankyukakyuka agamba nti omukyalo oyo yakwatiddwa byokwerinda bw'atyo n'atwalibwa ku poliisi oluvannyuma lw'okugaana aba NRM okutimba ebifaananyi oba posters z'omukulira Kaguta Museveni ku nnyumba ye nga kyekyamukwasiza era nga ali ku poliisi. So ng'ate wadde ye omukramanyiddwa nga wayiswa mu ffumbiro teyasobodde kuteebwa ku kakalu nga bwe kyabadde kibalibwa aba NUP ye mutowe amanyiddwa nga Kato yagenze mu maaso kubanga ate akwasaganya ebya campaign wamu ne mukyala we so ng'ate n'aba NUP abalala babaddewo nnyonnyonyi ddala okulaba nti buli kimu kitambulira ddala bulungi. Musibe omubiri gwe musibe naye omwoyo paka kusaawa eri mutulabiranga ddala mwebale nnyo. Kitegeeza ngenda kubeerawo mu mbeera yonna neweso anaba awangudde akalulu ja kujjanga amagongeko mu mbuulire. Tuli ffenna nja kujjanga amagongeko mu ngaye tuweso teyaliiwo naye kiriwo ekitebo ekitubimale. Tuli ffenna kakati moto ya National Unity Platform Protest Vote eno mugimanyi eyogera etya? Katono nnyo katuddukeko ebusoga tulabe ki ekyabaddeyo wali eri eiganga ng'akalulu kanoonyezebwa nakugambye nti kati kampeyini zatandise dda mu babaka ba paalamenti. Natera tebibadde byangu ku sayidi y'omukulu Kyagulanyi Center mu gyakawenjereza oluvannyuma ab'ebyokwerinda okuba nga tebasalako ekkubo mu disitulikiti ey'e Bushen era ngono akakiddwa okubalekera enzirusi ye oba entambula so nga ate bo abawagizi be abamutegeera abamwagala bagenze maaso okuba nga ate bongera okulaga ebyanye ku mikutu migatta abantu. But mine, the entire convoy has been blocked from this point. I think they wanted him to use the longest route. Let's see how they must have the Grupu ya Kyagulanyi ja kujimaraho. Kati no musajja ono alowooza nti grupu ya Kyagulanyi beba n'abaana bambala overalls za red. Sebo, we are many. Some of us are silent. Mugamba silent majority. We are the silent majority. We are so many. Abamu tetuvaayo. Ababana be mukwata yo. We are so many. We are just waiting for the right time. For the spark. Mulioke mutulabi. Chimafia. We are there.
We are there. Silent majority. Bebafe. I was about silent majority. See, they are not silent majority. Actually, they are loud majority. Not even loud, but loud. Group ya Kyagulanyi kujimaraho. Gwe, tasobola kumala abantu. We are so many. Tired. Disgusted of you. Ngina netuna president wangu Kyagulanyi Ssentamu. Nali mu birowoozo ebingi ennyo. Baboyi temulina kimumanyize kyembampulira. Bampulira obulumi ku mutima. Omusajja yalina ssente ze. Naye ate alina kyalaba ekitafiiringa. Ayagala nsi ebe ng'erina emirembe. Ayagala buli muntu gw'alaba bw'ati amusanyukira. Nze amusanyukidde n'assanyuka naye yeeyagala. Ng'akola, ng'afuna saavisi. Nga munnansi gw'alina okufuna. Ate alaba buli kimu kirina obasiwe kiri. Ebirowoozo alina bingi. Baganda baffe bali mu makomera. Waliwo gwe bakutte olwaleero. Waliwo gwe basse. Mama wange. Zebulungi yangu olina obulumi nange mpulira nga nsaanawo wallahi. Nyanga sigenda kubowa mpulira. Asirafu security. NUP ezeggulawo ebitebe ng'abaakuno tebamanyi ne bagula ettaka ne bazimba ne bayooyoota balabirawo tebagenda kugulawo kitebe. Mwalaba ekyali mu Eastern ekyabadde mu Western ng'abantu beebuuza muzimba mutya ebitebe ne biggwa nga tetumanyi tetubanga ne mu intelligence tuyinamu abatulyamu olukwe nga batuliira muli batuvuunikira muli. Kakati Kyagulanyi yavuddeyo n'aba nga yeemulugunya ku mikutu gy'amawulire egimu engeri gye bakolamu emirimu gyabwe. N'agamba kati nga basiga ba NBS bagenda wagenda okuba olukuŋŋaana bagendawo ssaawa 2 za kumaja ssaawa 3 ne bakwata ebifaananyi ne batwala ku TV nti eno eraale ya Kyagulanyi ng'ali Gindi nga tekuli bantu naye ng'ekyamazima matuufu laale zaakubazibaako abantu. N'agamba abasajja abali biased ng'abo emikutu gy'amawulire egimu girina bias ku NUP. Tugamba oba nabo tunaffe tubagobe ng'omukulu bwe yagoba aba NTV naffe eno batubagobe naye n'agamba nno ddembe lyabwe bakole kye baagala. Kati NUP Kyagulanyi yatugambye ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba si gwe mwezi ogujja agenda kulaunchinga radio ya NUP. Agenda kulaunchinga radio station ya NUP. Kati amawulire agaabwe bageekolere. Abantu bakube simu bababuulire information ng'etambulira okwo. Ne kakati kye twebuuza olaba radio ezitalina za NUP ezoogera ebituufu zijjibwa ku mpewo kati ya NUP egenda kubeerako etya era NUP omanyi wano mu Uganda teri kintu kizibu nga kufuna license ya radio. License ya radio naddala wano mu Central Region era bw'ogenda we bagambira nti tetulinawo spectrum bwewengula radio mwezeegazanyiza bakugamba obwengula bwaggwawo dda era wano mu Central Region kizibu nnyo okufunawo frequency empya era zoolaba ezifuluma empya bw'onoonyereza bannannyini baazo bebo naye mu mazima amatuufu g'omuntu wa bulijjo okunoonya frequency ya radio wano abakimanyi mukimanyi si kyangu kyobalaba frequency ya radio ekositinga wakati w'obukadde 1,000 n'1,500. Frequency ya radio eri mu billion ya sente. NUP na radio gye yaguze nga bwe baafuna NUP okuva ku Bakibalama balina radio gye baaguze baafunye frequency yaabwe. Sigamba nti bapulaninga kukola radio naye bagenda kugironchinga ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba kitegeeza studio kitegeeza buli kimu kiba kyaggwadda. Radio eri naye tetwebuuza eri luddawo eri wano mu Central eri mu Eastern eri mu Western eri mu Northern radio eri luddawa amawulire bagenda tandika geekolera. NUP egenda kulonchinga radio station ladies and gentlemen kwebeeyisa message yaayo mu nkola eya Kyagulanyi eya digital strategy manyi ye digital strategy
zezimu ku strategy zasizo okubanga yesigamako kyovola bane bwaba atambula alina tiimu gyatambula nayo nti ayogera ekigambo ne lutemya lwaliiso nga kyasaasanyedde ensi yonna kati gwe ne bwokwata bano simanyi mulete kamera muzisimuule biba byatambudde dda so eyo strategy agina kyovola ne poliisi egezaako kukwata abaana baabeera nabo naye okwata bano ng'abalala bajja okwata bano abalala bajja kakati amatu ku leediyo zaffe essaawa yonna NUP esaba okulula leediyo NUP FM Kyagulanyi ajja kutta abantu ze nkubuulira kubeno sipiidi gyatutwala naffe abamu tunyumirwa akaliro kyekyaleeze. Weewaawo abapangisa be bangi mu ggwanga Uganda ate nga ne ba landlords nabo bayitirivu okuzaama era kubanga nkusiibuza omupoliisi yavuddeyo kubanga ate annyonnyola biki landlord mwalina okuyita okubanga afubutula omupangisa ku njuuza ate nga naawe omupangisa oli wa ddembe okuwuliriza bino naawe bikukwatirako ddala singa oba ofubutuddwa sooka weetegereze akugoba yakoze bino wammanga wennyini awo sigenda kubanga ate nsukkawo mbadde piki ngenda sabamu ng'atakumira birasigale nga bankumidde naye teweerabira okubanga ate onoonyako ku nnamba gy'olengera ku screen okubanga nkutwala emitala wamanja nakugamba nti osasula visa omaze kugifuna ku mirimu egy'enjawulo nkoonako nja kubanga ate nkufuna bulamalamba ate nga naawe yitaze airport pickup wetuli nnyo nnyini ddala mwebale nnyo mwebalire ddala mubeere bulungi abankumire mweraba ekisooka ddala bw'oba landlord oya poliisi ejjebeerewo nga abajulizi nga weddiza ennyumba yo ekisooka ddala olina oleeta obukakafu obulaga nti gwe landlord obutuufu gwe otya bw'obanga olina ndagaano okuwagulira poloti gikola mu fotokopi bweba land title gikola mu fotokopi ogituleetere ffe tujja kugenda tukole search tulabe nti land title erimanyaga landlord obutuufu oba sikyo kati bwobanga owa bana property master basolooza olina obawandiika ekiwandiiko mu butongole ekiraga nti nabakwasa obulanyisa obusolooza kyebajja nakyo naye ebiwandiiko bikwatako bwe tumalirizaawo olina tuleeta lisiigi yasemba okusasulirako ompangisa gogoba yasembakomperalinga oba ddala etteeka limukwata bumaliriza ekyo olina tuleetera ebbaluwa gyomuwandiikirako kuko ng'omuwoninga bwomala okuwandiika ebbaluwa emuwoninga oba kibaita limayinda okujjukiza oba muwoninga omwa kibaita limayinda okujjukiza sebo ovadde mu nnyumba bwetuwa ebyo tuwandiika ebbaluwa gye bayita intention to witness re-entry tugiwandiika omupangisa ebikolwa within 1 week bwe biggwako twesitula bukolokolo nga gwe toliiko tulina kujja kumugjamu olwo tukola survey bayita ground surveying netulaba ground bwetambula ntubuuzako newatuuzaawo netukalipooti akatono bikola banga tono nyo wiki ngemu ebanga emu kakati awo twesitula erusi nebawo naffe ntubaawo netubala nga abajulizi tuwandiika kamu kamu nekiita tugiwandiika era singa wetantala lande oli n'obuzaako ekintu kyona kyonna kubikwasiddwa oba oliddaka ompangisa ze okubinona oba onyodde kawulula oba wetementa akabazi kugulu era ojja kugulawo gwakubba